Omukolo ogw'okupima abamegganyi bano gubadde ku woteri ya Onomo e Nakasero wano mu Kampala wakati mu buli omu okwewerera munne nti wakumukuba amuleke mu kkubiro. Nze yamusanga mu muzannyo n'enzero oluguudo. Kati ate ngenda musagula bamusindike omuwala wankuba yabakoze eri ate kati yakusaba ekisigadde yakusaba tukirabe kulenga abaguzi bajja matu n'enkya bajja kwega bw'abakubya bafunye erinnya agandi alina fight maker ina luzi maker kati mwongere kwenda Enwana munaana nga kuliko olw'abakazi lumu ze zitegekeddwa okubaawo olunaku lw'enkya mu kisaawe ky'omupiira ekya Philip Omondi e Lugogo. Ate Bannayuganda mwagala nnyo ebimyuka kati enkya ngenda mubakubira myukire ddala. Mukaaga ku nwana zino abamegganyi bakutunka rawundi 4 ate 2 ezisembayo zo zaakuba za rawundi 6. Mu lulwana olusembayo Shadir Musa eyali kapiteni wa ttimu y'eggwanga wakutunka ne Habert Mugalula bwe baludde nga banyoomagana. Yansooka Mbikonde musajja mukulu mukadde be bamukubanda banga ntandika but passion wise talent wise ne okubanga experience wise nze manyi musinga nnyo era musinga kinene n'olwekyo ndi ready enkya okujja okushokesinga n'okulaga kikyentuuseeko ne kikyembadde nkola okubalaga level omuzannyo kwenjagala ogituusa ne kwenjagala gutambulire. Ye David Kavuma wakutunka ne Hamza Latigo mu round 6 so nga ate Catherine Nanziri wakwambalagana ne Husna Shakira okuva e Tanzania. Etocho abasinge basemba okundaba kati kuune no kizze e Uganda ebutake wa fentering insurance lamu okuzanya chempita nti the return nti kwe kukomawo kwange era nga kigenda kumpa gundi ya hype yamannyo kuba abawagizi bange abasinga bali bagala kundaba ko live ekigenda okutuuka wenkya ku Philip Omondi Stadium. Emiryango gy'ekisaawe gyakuggulwawo ku ssaawa 11 ez'Akawungeezi wabula ng'enguumi yakutandika okunyooka ku ssaawa 12:30. Omulundi ogusookedde ddala kumpi mu nsi yonna Olympians abasatu okubeera ku event y'emu nga batandinga pro olunaku lwe lumu era ne mu kifo kye kimu. Tulina essuubi era tusuubiza Bannayuganda nti buli event gye tutegese oba buli fight gye tutegese gugenda kubeera muliro. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.